bulungi nnyo. Ne banagamba ki tujagenda mu mateeka gatulamule twegule. Kubanga nze mbadde wano emyaka gyange gyonna nga bonda. Kati ntandikirawo ogenda ngamba nti noonya ttaka ndinoonyeewa. Era ndiguze ssente mmeka. Twagala okusiima Oweekitiibwa Pulezidenti nti ensonga zino yazirabirawo. N'aleeta abantu nga mmwe abakkiriza Mukama waffe. Saagadde kwogera bingi. Hono Minisita twasabako ffenna mukansanga mirako ssente oli mwami mulokole. Ensonga lwaki okola byonna byokola manyi mugwe mulimu ensigo y'obwa Katonda. Twagala okusaba balagiro lwafaliwa. Ffe tetuzze kwegaaniza ku ttaka lyo. Twagala bwenkanya. Looya omulimu guno wali ogutandise bulungi twasanyuka ng'ozze. Ebigambo byo tebibadde birungi mu matu gaffe. Amabaluwa ge tuwandiise n'okuyimusa omwami ono muleeta wano. Alina emirimu mingi nawe olina mingi. Tetwandituuse wano wonna. Leka tufune okukanya mu kino. Nze bampita Awori Betty va Tororo. Naye neze wano 2011. Natandise kubeera wano Namwongo. Naye empinto y'attaka tuwulira bubi ssebo ate tuli bubi. Emyaka yange eno ndi single mother. Nze nasomesa abaana, nze labira amaka gange, sirina ayamba, nze yamba nganzi. Naye eyo manyumba tulina ye taata waffe ye basajja waffe. Naye nkuwulira mbu bagoba abantu oba bakola ki abantu. Taata towulira bubi. Towulira bubi taata. Olaba emyaka yange eno nze sisobola kufuna ssente ya kuzimba nyumba wakalo. Emyaka yange eno sisobola kufuna ssente ate kugenda mu kyalo nga mukono bwerere. Kati taata obuzibu bwe tulina mpulira bubi nnyo. Naye njagala message eno agenda wa President. Waliwo nnaku oba 2018 yagamba abantu webali yonna muleke abantu babeeremu paka tufune project asobola kukola ki kusasula abantu oba investors asobola kusasula abantu oba kubo ngaze asobola kusasula ki abantu. Naye kuwulira mbu bamenya bakola ki tata tufa pressure ate tugenda kufa bubi. Nze ngenda kulapusinga wansi mutwale ku ddwaliro gwe mumanyi wo mutwala mulamu wange n'abaana bange si mumanyi mwe muli waggulu ffe tuli wano wansi ffe tulina ffe abantu batuyamba. Oluvannyuma bwe nafuluma nga nina pressure motoka yali enkonye nenzira twesaluwa nenabunya ne bajja ne baŋŋamba ogenda otya nga tetumanyi ne muwandiikira ebbaluwa tunyimiriza enkolagana gye tubadde tukolagana naawe olwa pressure y'abaana twesaluwa webali kaakati ebintu ebyo tubadde tubikola naye mukulu tugume I respect you taata mutabani wa Lutaya Tone twagala tukanye tubeere mu mirembe era tuveewo bulungi nga waliwo omuntu gwe bawadde ekintu ekinamusobozesa okutambuza obulungi. SSP Emmanuel Mafundo is my name. I'm the DPC Kabaragala. Nsanyusa obasanga era endowooza ensonga zituuse we zino okugonjoolwa. Kankwesa omukisa guno okuyita mukama wange Deputy RCC Makinde okubeerako byabagamba. Nze kulwaki ngenda nenfiira mu musango gw'ettaka ng'ate waliwo omuntu omukukutika. Embeera ze weewaawo ndi mukazi mukadde nina emyaka 55 guno gwa 56 owuli nze kwabe essanyu lyempulira singa bale nsobola okumwaka haga naye musabira Katonda amuwe emikisa egitalina buyinike ajuna abantu b'enseena ababonaabona abawundabunda z'omusajja yansuulawo dda baana 5 newe yangobayo naye ndi wano kati nzirukire luddawa mbatwale wabana mbatwale tekyali nansiko mwe twegoma naye minisita bananga RCC mukama ako omukisa taata. Minisita ali waggulu wano pulezidenti gwe yeesiga n'agamba okuddukanya ensonga zino ffe tubaleetedde okutema era nsaba mutusaasire okubanga ensonga zino ziruddewo naye nsuubira we zituuse minisita abadde mu Makindye emirundi 6 ensonga ez'amaanyi ennyo ezisingako ne kuzibu naye buli ensonga yonna eyali ku desiki yange yetta
n'ensonga abantu bafuna obwenkanya abo bonna kubeera nga seemalirira gamba